Kale nkwaniza nate ku mukutu gwaffe gwa SML News nga bulijjo buli otya no munnaffe atugoberera bala kutugoberera mwebale kwagira mukutu gwaffe guno kwe tuli ku General Moses Bigirwa mukutu gwa YouTube oba okufuna ate ne ku SML News nga bulijjo kwe tuli typinga SML News yugi ojja kuba ojja butereevu kuwa gye tuli tuweka like tuweka share comment ate bw'otwaka subscription era oba otukoze bulungi olaba akaddaaka akaze nyiga ka bell ofune subscription ennungi bannaffe aba Coco Closet abalina obugwe bw'abaana abatwambaza baana bo bagagendayo simanyi oba General Moses Bigirwa era be bamwambazza bali bambaza baana ndi mu kunoonya sponsor atunda amasuuti mu promoting it because ziwe nyambale suuti nentuuka awantu abantu bava ku butebe babuza gy'obujja abantu bava ku butebe ne bampa nentuula neka white kan njala kwebaza bannaffe abali ku mukutu ab'ebweru bakulabiridde ekituufu nnyo wandaga nti ab'ebweru be bataata bange bakulabiridde in fact njagala okwebaza waliwo abalongo bali Australia balongo mama waabwe bamukazaako era ate nga yena alongo neera we mukono eyo takajunge yes njogeddeko nabo olwaleero ne basiima emirimu gyaffe bye bakwambaza kuba ndaba white goyina manyi njawula white ngamba ne baŋŋamba bagenda kucontributinga ku tuition yange ya semester andi tuddamu 24 abalongo ba Australia abazalibwa Naalongo takajunge bagenda kusasulira tuition atera bampadde ne offer bwe mala bachelor ngende nkole masters wali mu Australia mu mateeka ku cost yawo balowooza nti ogenda kumala degree eno ng'okyali Bigirwa Moses ate kisinziira Katonda kyanaaba asazeewo kwanzi bwe bangambye nsobola okugenda kati oba ne mbagamba neetaaga ground ye Uganda bakuwadde bachelors bajja kusasulirako ne bakusubiza ne masters bakuwagira bakulabiranga opposition balowooza oli bubi oli ku ludda olupinga jjajja kati confirm toyinza kusoma diguri eno n'ogimalako ng'okyali mu opposition ate why kuba wano teka nate nkube biki oli mulaguzi nedda ebusobola nti kuba gano tojja kunziza mu ebyo bya kisoga naawe ffe tuli Kampala ebintu bingi ebitambula n'ebikyuka Bigirwa twetolole saikene ya myaka gino 5 naye gwe nga tonafuna nga Museveni akyakuleza ate nze nina ki naawe nze Museveni anjagaza ki gw'oli secretary general wa kibiina opinga misana ttuku okitegedde nze sipinga Museveni akuleka emyaka 5 ng'okyali mu kupinga gavumenti ye 5 years gwoza nakakikola bbanga ki wali obadde okipingira mu kirimi wali okipingira mu bigambutusi bino ebigato bye walina wapinga Museveni ng'olina essuuti emu saati emu kooti emu ne taayi emu yobeera nabyo nesebaggala kati saabwe eno okyusa sebe eno saati ndobaga nti mbaluyisa mugundi saati gy'oyambadde emitwalo gy'emitwalo 6 kubanga osobola okujja ku dduuka saati ya $2 si ya $2 oyagala kunkubya mayinja leka naawe kitegeeza tomanyi kireka bagulidde ngwe tomanyi saati eno ekyamazima sinze yagigula kati awo yava London sooka osirike kati simanyi bagigula sente meka simanyi that's why I'm telling you okkirizanga byenkusinga ebbanga linamala ku TV nayiga kintu kimu kwambala okitegedde bwe ntunda olugoye lw'oyambadde na capacity ekubuulira sente ze lugula za ku standard yalo yagimpeereza tiyambuulira sente kati nkwata mu ngalo onneebaze ndi musajja wa mazima ate nawe oli wa mazima oyogedde saati baakuweereza mpeereze naye ogitidde buti olw'okuba ezikiza eyiyo
oyitidde amanyi twali kakunyuza akabozi twali ku mukolo eyo twali ku mukolo eyo bamazaalibwa otyo waliwo omusajja yagakola mu kibuga omwo naye nga dressing code ya white buli omu najjayo amataage agasembayo tuba tuli awo mpuliza kubunkeeka tuba tuli awo twambadde white ffenna tumazeeyo Mike Mukula n'atuuka Mike Mukula yali ayambadde essaati yazikiza ezaffe zonna n'ezinywamu bwete era ebintu gyebiri eby'amaanyi Mike Mukula omunzijukiza oba engoye azijjawa akola ebintu bibiri. One, agula engoye ze za bbeeyi ekisooka. Ekyokubiri ndowooza magiki ya kwambala kwa Mike Mukula ye how do you call it fitting nga kooti gy'atadde suuti ne tayi gy'ataddemu bimutuddeko bulungi ejjayo kiri kyejjeemu nga ne biryoka bimutuulako bulungi. Kati ekisooka yajjira mu mmotoka ng'era ku mukolo ogwo teriiko Mike Mukula alina batimba be alina eggaali ye ne baleeta omuzindaalo ayogerera ku gugwe olaba oyo amasappa ago malala alina evvana liri amaanyi tubamba bambaawo nga waliwo ne baminisita yabazikiza abo bo. There was a time Mike Mukula mu bambazi mu Uganda was a time nga tubala Mike Mukula, Peter Sematimba, Pierre Semarimba, Pierre Sematimba, Nathan Igeme nabeeta waliwo n'empi omulala waliwo ne baliyekule yalinga akiyingiramuko okumbala mu basajja abambala olunyi amasuuti. But I think because of structure era Mike Mukula is the leading yo musajja ndooza mufe bafomo yali notisize za yazijja kwagiseba ezokwambala era agisebagala ye trainer wa Mike naye akyogera nedda sebo Mike Mukula asinga sebagala okwambala anti kati gwe kyogamba Mike Mukula yennyini yakyogera n'agamba ono omusajja nze yantraininga okwambala twali mu dduwa ya Haji ekisaasi tomanyi muliraanwa we bugolobe mbumanyi bali bwe bato bonna n'agamba omusajja ono yanjigiriza ebintu bingi mbadde zisobola butajja wano kumuwaako obujulizi including okukuba engatta eddagala eno wansi awalinnya gwe wali ogikubyeko wansi eyo sebo nekiyiga engato bagikuba yonna bwe bati ne wansi bagikuba ddagala bayonja nnyonje nebeera kiri anti kuggwe kisinziira ku ngatto kati tosobola gikuba wansi oba oleesa obuzibu oba oleesa ebizibu naye abana basheeno balina obuzibu obwo era bawunzika nze gwe balooza muzenko nafuya naye gwe tonafuyiza ogamba oti nga tentekuba wansi ddagala kitege wuuyo gwe olina mulema tokyayambala ngatto oli mu kintu kyakuyunga kigere ngenda mpona kirudde ki kyakutuka kigere nafuna obuzibu wano ku kisinziiro wano ennyama yaseseetuka ku kisinziiro tekuli nnyama yaseseetuka accidentally so bwe nagenda mu sikaani ne bakiraba ne bambuulira ekyokukola era kati nsibawo kino ekintu kiholdinga anka eno yonna ne wabeera stable so kino kibeerako misana na kiro oba ekiro kijjako ekiro nga ngenda kwebaga ekiyinza n'okita kino bakiyita ankle brace ankle brace kibracinga wano ate nga kiki ankle si ankle oli akojja mu lulimi oluli scientific ankle brace kikuluddeko kinuma era sinaba kukiza mu ngatto lwengezaako kiteeka mu ngatto wano wabaawo omuliro mungi guba guva wano so kitegeeza akantu ako tekanatereera nange misinga etaayi misinga esuuti kati ndabika nga akalenzirenzi naye siina kyakola ojja byambala but kino kigere you can put on your tie then nowenyera n'ekintu you can naye anyway nkusabira wone osuuke nze ebbanga lyemmaze n'emyaka gyange nkimanyi bulungi nti disitulikiti Busoga ziri 3
district ye Mayuge district ye Buyende si ye wamwe Mova ne district ye Namutumba zesingamu abalogo ezessatu kati tujja kuwa sinamala ekyenjogero wakana nedda sinamalayo can you wait I finish what I'm telling you because what I'm telling you is serious okitegedde district ezessatu zesingamu abalogo okitegedde kati wandimaze obululu bubiri n'otafuna ku ddogo lya Kigere nandyewunyiza come from Buyende your district okumanya district ya Mwendo genda ogibuuze Anita Amongo bakyasobola okwogera Anita Amongo sirowooza nti tije yafumbirwa yeje yafumbirwa yali tannafumbirwa nga alina ebizibu yafuna kati yafumbirwayo n'atwalayo omuliro nemukuba nemukaka sikinako research amala no district y'abalogo naye nze poliisi yange bwe nategeera obuzibuzibu obw'enjawulo obutambula obuli associated n'abantu b'ekyalo bawa obudde butono kituufu so yagala research ng'olina obujulizi you want to research on what bino biri academic kyatandika ndaba ennyama ekera nesesetuka ku kisinziiro naturally bino biri academic era we nagenda mu sikaani ne bambuulira ekigenda mu maaso singa tebaakiraba babagamba tetulina kyetulaba ebisowaani byonna byetutaddewo tebirina kyebikola kyebiraba awo nalitandise okufuna theories ezo ezegadumira ezo naye olwokuba bambuulire obuzibu obuliwo sisobola kukola ki so kwekwasa byakyalo mu Kigere temuli ddogo I think so confirm don't think confirm temuli ddogo yes temuli because nze kati okundoga kati ogenda kunsangawa sebo nawe neteekako olukomera bwengenda mu kyalo ngenda n'eggaali yange n'eggaali ebisajja ebiddugavu ngenda n'eggaali yange oboga nti ogenda kunjoola ebigere baabayiseewo bangi bwe bati nga bibulidde omwo abantu b'ekyalo of course balogo naye nduuza olumutu kamera zaffe zirageko abantu gaaliyo isya nze nyinza ogenda mu kyalo nga sirina ggaali olina ebyana 15 byambala uniform za black ziringa za amagye byonna biwanvu abantu b'ekyalo bazibu kituufu otuuka ku kyalo gwe Katonda yakuyamba n'ogenda e Kampala n'olwana abasigalayo ne bakulaba bubi okitegedde otambuza n'eggaali kakati obeerawo nga obuza identity footprint nga tebasobola zifuna kati nze kankubulira okumanya ekyalo kizibu nagenda mu kyalo eyo olwo nfunyefunyemu obusente e Kampala wano bwekivubuka nvuga maakatu tuuka ku kyalo nsowolayo bando ya mitwalo 2 222 nga baagabakaawo bigirwa tulira okubona Kampala wali watya ye kakati okuva lunakola ekigambo ekyo waliwo namala emyaka 4 n'emyezi nga 8 nga kiraba wadde olwataano nga ziraba wadde olwataano era maama yeyangamba nagamba nti mwana wange lwaki teweesonyiwa abantu ba mukyalo abantu bomukyalo babawa ssente bwe batyo oyinza osigalawo ebintu ebyo babiŋŋamba nga tuli mu campaign twali nga nakayingira campaign 2014 nagendanga ne ssente ate nze sayina busente zinayingira campaign esooka nga nina ssente I had money ngaba ssente bwentyo olinanga nti toddamu kujja ssente mu mukono gwo kuziwa muntu naye obwavu bwankuba okuva mu kaluka 2016 kojja tufaanaganya ebizibu waliwo lwe nasiibuka nga ne bwonkuuta bwoti nvaako nevvu zinamalako emyaka 4 n'emyezi nga 8 nga simanyi mitwalo 5 we gifaanana nzanyira mugumu kitundu 2 awo nga wentambuliza obulamu ofuna zaakulya no I moved like that actually that's serious kubanga nze natambula awo actually bwe nasinga okufiirwa wana motoka zaagenda n'entunda mataka
I remember that time giro njogeza ebintu nno olabye nti negadumire si birungi sije omulugo yali wa buyende wamwe negadumire si birungi kakati nayavuwala nze kimbeeza n'egaali byebeera mbeerako ne controller ekyo nkiyize controller omuntu tontuukako naawe ani goza mu yala erire enzibu ennyo era bwe mbanga ngenda kukola ku oyo ngamba controller yakikolako obusajja bwansala ne bwobamu n'emitwalo 3 eza kyenyi nga zogenza okujjoga nazo mu kyalo funa omwana azikwate zagaba oba ozimanyi azigabe wooyo bano gula ensuwa ey'amalwa balekere nolekawo akanaana oba ogumu ebbiri naye mbwogize bwoti nabiyiga nze byantuusa wala gomanyi emyaka 4 n'emyezi nga 8 nga tomanyi mitwalo 5 mu waleti nze nasooka mu myaka 4 yala yanvuga awo saagana okusaaka yala yanvuga ekyasinga okunuma mu yala eyo at one time nalemwa osasula fiizi z'abaana nalemwa naye katono ono lwaki ate njagala kano waliwo omusajja ali mu Buganda Land Board omwo bamuyita wa Bugaya ye pyara wa Buganda Land Board yasasulako ku baana bange fees naye nga simanyi amugambye simukubidde essimu sinze muleese nangamba mpa akawunti z'essomero abaana gye basomera oba ali yamugamba simubuuza ndowooza bamutuusaako amawulire n'asasula fiizi z'abaana oyo Bugaya oyo bamutuusaako amawulire nti omusajja okumusanga n'obutamusanga avaako evvu yali tamanyi we are not friends I don't know how it came about yali mukwano gwange from nowhere simanyi yamugamba n'asasula fiizi z'abaana Bugaya omumanyi asimumanyi mwogezi wa Buganda Land Board jamukuwa apa netwogeramu naye tomukuba yalazo gwe yalazo zigwera bweru nze wano mu Uganda sina gwe nkuba luseke tewali abantu bange bonna nabaleka mu Nuupu ate kati twayawukana mu Uganda ekyamazima nze nali nkubyemuko ku luseke n'enduwangula siru era bwe mba n'ekizibu nina abasajja bange nkuba essimu nga 5 mu Amerika ne nkubanga 4 mu Bungereza ne kivaawo nze ebweru ate siyina gwe nkubira si bwe bweru ndooza ninayo omu nayo wa PPP wa PPP oyo ani George yekaka de bweru gwe ninayo oyo wamanya nti bantwala ayinza oga nti ate mutwala buzibu omusajja oyo George afugira bweru nange kenyini atera okunkola afugira George mire kimufaanaganya gwe naye mulowoleza nnyo mu bitasoboka alina theories nyingi gwe theory yerowooza tuzoba okujjako jjajja nga tukera nokulandista ne tukolayo akantu n'okasuka ebintu gavumenti n'ekyuka George alowooza asobola ogenda ku Twitter n'abeera mu America n'analyzinga jjajja n'agenda so mufaanaganya ebintu bya jjajja okugenda tebiriiko fakita yankomeredde ekyo njagala okitegeere kubanga n'abadde balowooleza mu ngeri ez'enjawulo n'abaali balowooza nti jjajja munafu talina kyatugamba yabateeka mu kulanti bali bweru waliwo abali ebweru waliwo abali wano naye nga bali mabuusu kwegamba ekinaatwala jjajja tewali akimanyi kayinza okuba akatambi wano akatambi katya nga akantu wano nekavaamu eddoboozi oba eyinza okuba Twitter kyonna kyekiri okasuka ku Twitter ekinaatwala jjajja tekimanyiddwa era tetukibetingako George omumanyi mumanyi George Magera omumanyi bulungi nnyo mukwano gwa munyumya nnyo. Have you compared the notes on what you think and what he thinks? We have had a discussion alina wano ku ground for over 2 hours. Wabera wano abera ndaki tayogera zemba mulaba sure okumanya musajja wange asana wano nga simulaba anti kakati
gwe oli wa ku internet ate nze mutuukako mulimu omukwano gw'oku net mulabira ku Twitter buli lunaku n'ensoma ebinene nga ndikati singa abyogerera wano nasooka yingira basement n'amalayo yate ate oyo olaba Edi Mutwe amazeeyo emyaka ayingira emeka kati guno gwakubiri sayi si gwakubiri Edi Mutwe si gwakubiri guno gwakubiri Edi Mutwe teyaliwo mu kaluka 2026 kampeyini eno ewedde yali taliiwo bamunywa emyaka 2 bamunywanga mu mwezi gwa 6 awo oba gwa 5 last year alaba Edi Mutwe abezaayo 2 George Magera bw'ayingira obalira ddala eternity